nange nvuddeyo muvuganye lwansonga nkirabye kye kimu kingisa akyalaba ku kivumwanga kivumbi abasajja bo tebalina kye bakola ekyamanyi kye bakola kuyimira mu parliament kuwa balonzi suubi nti bagenda kugoba Museveni ekyo kasaba kakasa nti ffe tugenda kweyunga ku Bobi Wine Museveni akole ki agende nga balonzi bagamba ddala osanga Museveni banamutwala naye omuteja ne mundu tagenda na bigambo abanamutwala baba bagenda okola olukuŋŋaana olugendo bera omwezi ogujja balulanga ku social media wano bwe balugenda beera kavule Museveni yakwatibwa ekisana kakambaleke batulewo ku kitebe kyabwe naye nga abakimanyi bulungi so nga ne Museveni bwe yali agala twala gavumenti eriko ye yasobola okugenda mu nsiko n'akola ki n'alwana gavumenti yobo teyamanya nako Museveni nti alina meeting gyagenda okukuba ekakiri wabula kati kiki enkugirako nti abo abakulembeze abaliyo essaawa zino ekyamanyi kye bakoze kuyita mateeka gamyemyola bannansi nga bwolaba emisolo gyonna egya ifrizi biki ebyo ebikanya abasuubuzi omubaka gwe walonda abiyisa bw'amala obiyisa najja eno mumwe n'ayimirira mu kifo ky'okubagamba ebigenda obbayamba n'ebibagasa n'ebibaluma n'atumira Kyagulanyi abatumidde n'avuma Museveni engeri gyali omubi ennyo ne mugamba ddala ono twasimbamu kati awo njagala kitegeeza nti ate nze principles Kyagulanyi zatambulirako sikyazikkirizaamu kati nga ey'okuba nti ye akkiririza mu kuzza ssente mu gavumenti abantu bagenda okwesigabako akalungazi bannabusiro banneesize nga bakimanyi n'okuba ow'enjawulo oba ng'ojja bba beeyirawo omubiri so si kugenda ku mikolo gyabwe kangeze nga kati Kibuyaga yatikkula ennyumba zaffe mu Busiro North Nampunge Mwera ne kati kamu kati mubufungo obwo nyina okujja nga ndi mubaka gumidde nga nyina mu kasente sikaba bukabi twawa nga ntuleke kubagamba nti gavumenti mbi ngabe nabo nkomewo nyina okuba nga nyina mu kasente akokubawa kati ate bansindise mbasakire ate sente zenfunye nga Mpuuga bwe yalafunye $500 agogambe nti ezo zirina kuddayo ziddeyo ziyambe bali abaani aba Museveni kati principle yemu ku principle jesikiriza amezani anti ezo zaate zikirizibwa zali za nkukutu nkyakugira kati nga tuvudde police eyo nkuwaddeko kimu kuba bwe naddako eyo topic namba tujja gimala nze nzikiriza nti tezali za nkukutu kaali kasiimo era awo Mpuuga ne muwa high five nga agenda mu maaso n'obukulembeze obulungi abantu osobola bakirikirira kuba olina obusobozi okusaka ssente mu gavumenti ng'ate gwe oli kuki ku opposition ensonga principle ey'okubiri lwaki era obukulembeze bwange bulina osinga obwa honorable aliyo principle ey'okubiri eri ey'okuzza ssente bo gye bakkiriza Museveni n'okuddayo balina n'enkola endala gye bagulumize nti abanuupu balina kuba kazinga kaabwe tebakkiriziganya na wakuŋŋaanidde bantu babibiina birala ab'NRM era kyova atwalabako bakansala bannuupu nga bagenze mu meeting emu yali Kyankwanzi ne babakuba bafiirako ne bagabaidde mu nuupu olukwe bebebe naye nga ekibuuzo kyajja nze ne mbuuza bannabusiro ne mbagamba kaakati twalonda bakansala nga opposition bagende basaavinge mu gavumenti gavumenti yennyini n'abagikulira bakkiriza kuba bakkiriza nti gavumenti yetufuga balonda leader of opposition kati ate bakansala gavumenti bwenaategeka ekintu omuli baminisita ba wakisi abalina otulongooseza enguudo omuli baminisita b'amazzi omuli baminisita b'education bonna bategese meeting ate gwogambe nze ndi wa nuupu sijja gigendamu kati abantu ogenda bakolera otya abakulonda nga gavumenti esavinga gyolina okusakamu obuyambi gyolina okulupeotinga ebizibu by'ekitundu kyo ate bwetuuza enkungaana odduka miki awo nawo nze nesigala nga sikkiriziganya mu principle zaki za Kyagulanyi kati ate ye gwengenda ovuganya yandaga nti Kyagulanyi tasobya mukulu takola ki tasobya nze nzikiriza nti omukulu asobya era kyobula ntera okujjawo ne ŋŋamba nti bwe twali tuyise etteeka lino ngeri ebisiyaga omukulu yagenda n'asirika n'abeera mu kasiriikiriro kumba alinga asabirira agamba lireme kuyita bwe yamala ne liyita ne tugamba owaayi lisanga naye anaalisanyukira talina kye yanyega bagenda okulaba atandise okugamba abalwisizza bakolera Museveni ne ŋŋamba omuntu ayise etteeka erirwanirira bannansi nga ffe abakkiriza mu ggwanga lyaffe ne kalica zaffe ate bakolera batya Museveni nagenda olaba agenze ebwera ayogeza n'ebirimi n'agamba nejjusa nnyo kubanga navumirira ebisiyaga awo nengwawo ekigo nengamba ono principle omugoberera kiba kitegeeza nti omutwe gwange ngujje mu kutegeera n'enfuuka omugoberezi awo wennyini wenkwata ne ŋŋamba nti nze nyina enjawulo nnene nnyo n'omubaka aliyo nsubuga ye wa principle kyagambye kyeŋŋenderako nze Mugisha Charles ekyange ky'abantu ba wansi kwekiikirira era njagala nnyo obubakakasa nti bannabusiro be bagumu omubaka gwe basindika mu palamenti si wagenda kaaba nti gavumenti tekola si wagenda kaaba obula ofisi y'omubaka wa palamenti sente ezigiyitamu zo zigenda kugasa bannabusiro bo nga baki nga bo in addition to office y'omubaka wa palamenti nyina okubeera omujagujagu nti kulevu kwendi nga nkyali just musawa jjanjaba abantu n'emirimu gyange mirala gye nkola nenfuna ssente nemba nga nsobola okuddiza bannabusiro ate bwe naafuuka omubaka wa palamenti ng'ojjeko lezira zita mu ofisi ezimanyikiddwa nti za ofisi y'omubaka wa palamenti ate nja kukozesa olukujjukujju lwange mbasakire mu ngeri esukkawo sente mbe nga nzijja mu bitongole eby'enjawulo ne mu gavumenti mwennyini okulaba nti bannabusiro bo
tebayagga era baba omubaka ebinye n'obuvunanyizibwa abaka abantu balina kye beekwasa ennyo enguudo si zaffe amazzi si gaffe waliwo kye tuyita additional service delivery. Okay, eyo ebadde ndoza intro ndowooza muwulidde Dr. Katongole Charles Mugisha okuva Busiro North asaze okuba nga ate ayiŋŋaŋŋa omukulu Paul Nsubuga okuba nga amugya 2026 n'olw'ensonga eyo nga tetunaatuukayo ensonga zino sooka oziwe amatu oziwulize bulungi nnyo nti ennaku z'omwezi nga 11 tugenda kubeera wali ekyengera ku summit TMT live experience endongo y'ebinyanyenyanya weewaawo oyo abeera mukulu Mbazira Tone mwana weeka ava wali e Masaka nange kubanga gyenva naye omusajja ono Suna Beni bano abantu basukka okubanga ate batuba ebinyanyenyanya ate mu ggwanga lyatu Uganda ate naawe n'osimba akagere n'ogamba nti weewaawo. So nga 11 mwenna omwezi guno gwennyinyi tugenda kubeera wali ekyengera ku summit ate tusoke tukumule enfuufu mpaka budde kejenge nga teri atukwatako wadde n'akamu tuvaawo nga ate oba oliawo ng'enjuba emaze okuba nga ate etukubamu ate awo wennyininyini. So mu mbeera y'emu zijja kuba ennaku z'omwezi 10 tugenda kubaawo ku Cricket Oval omwami bamuyita Reggie agambye naye ensonga zino agenda kubanga ate atuwaamu concert nambirira ate okwawukana n'ebitundu byabadde atusinga okubanga atereka kuba badde bamanyi nti noweeye embalala so nasala kubanga tuleetera ekivulu wano e Kampala. Mu mbeera y'emu nti mwana muwala bamuyita Promoter Viola ate owa smart watch ayina essaawa nnungi nnyo akola delivery essaawa ya mitwalo 10 egirako emisipi 6 egisiba ku gundi ku ssaawa eyo. Essaawa eyo osobola ogiconnectinga ku simu yo ne baba bakubidde n'okwasa simu so I mean n'okwasa essaawa n'oba nga olisivinga omuntu n'oyogera naye so kitegeeza nti essaawa erina ebikoba 8 I mean 7 nga buli kikolwa kirina kala yakyo so weekwate Promoter Viola asobola okuba nga akutuusizako ensonga ezo. Nze ambassador wa Kabe of course emboozi y'omukulu ate Dr. Katongole Mugisha yine ekyagendera ddala maaso n'omusajja yajja mu byobufuzi ng'asaaga oba oliawo ensonga ezimu ndowooza mujja kuba ate muzitegeera bulala naye ate nga nze munnamawulire sinakubaako na saidi nina okumukuleetera ate n'owulira ensonga ze munamujajingira eyo ate musobola kuba nga temugenda maaso mu mbeera ey'okutugoberera subscribing liking commenting ate osharing mbaagala nnyo. Alinyanga bulijjo Charles Mugisha Katongole musawo mutendeke okuva ku university wano Makerere University ne Gulu University. Abantu bangi bakimbuuza nnyo ne bagamba atubera otya Mugisha ate nobeerakera Katongole. Charles Mugisha nga Buganda bweri nti yo mugatta bantu ayinza okuba kitange yasenga wano emyaka nga 6 emabega era ne bajjajjange beebase eddambo wano mu Busiro sub county y'e Kachiri mu constituency yennyini gye njagala okukiikirira era ne kitange gyali so kati nze ndi mwana nzaalwa ya wano mu Busiro North e Kachiri era nyina ne ngamba abantu biologically nyinza okuba nga emukiga biologically naye lwali kye tuyita culturally I'm a Muganda. I was born in Uganda, I was raised by Uganda, I'm doing all my activities in Uganda. I'm a married man in Uganda, I have my family in Kachiri sub-county. My parents are in Kachiri, so I'm very comfortable in Uganda. Actually, abantu abamu social media, on the social media gamblers, bajja ne bagamba gwe Mugisha tubeera mu opposition, gwe genda eri obere mu lwaki tulo obere n'aba Museveni obere mbeena alimu kange ntana embadamu ne bagamba ate nze omuntu okunsindika wantu wonna kangeze nti Kabale ne mala ntoka ne ngamba nti ndi wawe banyiza okungoba emisinde banga mu Baganda mudde wamu so nze mu bufunze siriko kubuuza ni musajja wa Kabaka wedde emirimu ndi musajja neddira nti ni musajja muzira nti nze Katongole Charles Mugisha ku Busiro North. Era Charles Mugisha nze founder w'ekisinde ekipya mu Busiro North ekiyitibwa operation bantu bawansi kwekiikirira okusobola okwerwanirira
ekisimbe ekyo kyazze okubanga kitaasa constituency okugijjamu obukulembeze nga oba abafuga abaddu omuntu nabeera nga ye mubaka wammwe naye nga babajja obbala bakajja n'emmundu nga zimukuuma tomusobola wadde omusemberera n'alinya akatuti n'ayogera n'amala okwogera nga n'omala obanga asemberawo ebikono bye bakkuba abakuumi oyinza n'okwesanga nga oli kitalya lwakwagala semberera mubaka waze kusaba kaki kalulu ate nga bamala okukasaba olwokuba bakimanyi bulungi nti bo ebibiina bye bakulira ebibiina bye balimu kangezo NRM akimanyi bulungi nti nze ndi mu kibiina kya NRM era singa si baase yo salifunye kalulu ne bamala okuwangula bagendeyo ne betuulira emyaka ena gimala kuggwako n'olekoddamu balaba ng'era endowooza bwe bagamba eyabagamba mu mulonde baba banuupu nga yabagamba mu mulonde yali Kyagulanyi alowooza era wanaakomawo Kyagulanyi jakuddamu agambe mu mulonde era mu budde mutiikinge nowa NRM bw'ati alowooza abanaabusoze ne bwe siikole bwe banaamala okunnonda bwe budde bw'okunona bunaatuuka nja kuddamu nfune flag era Museveni abagambe mukole ki mutiikinge katawunize nenzijja ng'omununuzi actually nze mu kalulu ka Busiro North ngenda kubeeramu ng'omusajja omununuzi Katonda gwasindise okuba nga abantu ba wansi ababonyebonye ekimala naffe tuba tufuna omubaka asobola okutulwanirira ebizibu byaffe nga abimanyi kuba naye ebizibu byabikola ki abiyitamu just okumenyeramu akatono kuhistoire wa constituency njagala okuba nga nze mubaka waayo era bannabusiro gwe basazeewo yalimuko vice president Professor Mukenya yagifuga ebisanja biwanda babina ebibiri nga mubaka wa bulijjo ebibiri nga vice president naye nga omusajja ayinza okugabula omukyere omukolo gumu ne mulya sente zizimba bowa 10 naye nga nzikyayisi mugisha we nakulira eddambu ng'okutambula ogenda okima amazzi mayiro 3 ng'otambula agenda kukola ki bo bali bagalanga mukyere ng'ebyamazzi tebabyetaaga ekironda omukulembeze atutegerere omukyere twali tugulya nange kaneeteekemu kuba bazadde bange bagulyanga twali tugulya kubanga gwe gwali guliwo naye nga okwo kye bayita tukwata obujega omuntu onyoota amazzi mu bidiba n'otambulira ku nguudo eziriko enfuufu nga zikuba n'ofaanana ekisotuuka gy'olaga n'obeera nga amasomero agalimu mu kitundu tegasobola asomesa wadde omulema abe nga asobola okumala kajje yegatte n'abaloba ku university naye nga ekifo ky'okulowooza ku bantu ku byobulamu ku byentambula ku bye sanitation ng'ago amazzi amayonjo wabula ng'abantu okola bivvulu n'obagabula omwenge so a weakness we natandikira ogiraba neefuna ambition nengamba mu butuufu enamala okusoma bwenti nga sinakola kirala kyonna kyensooka kugenda kukiikirira abantu bange mbe nga nsobola bataasa ku kizibu ekyo nkyagala maaso naisole katono nnyo butamanyi tufuna yali Minister Dennis Galabisoze Envumulo nabeera minister nga te mubaka waffe yafuga emyaka 4 bulungi emyaka 5 n'agimalako bulungi naye nga mu parliament tamala googera era ekigambo ki ntera nkiddingana nawuli ekyo kugikwata ko yagamba abanabuso bantumye tugikwateko ne bajja kukoma kuki emyaka awe namuwulira nti namubaka gwe tulina ayogera era paka kudda noonya kalulunga Museveni naddema atugambe kulo twagaana tugamba sika Museveni tugamba tetujja kuwa kalulu n'atasobola kuddayo uno mwajema netumane tufuna awo mbudde obwo nga tumaze ojjema netufuna owa ambulera bwonyina batiikinga musajja mulungi nnyo nsubuga munywanyi wange akolera ddala naye embavu zayolesezza mpulira nga ate nze Dr. Mugisha ezange ziri ku level ndala nnyo omusajja yakamala ekisanja kimu anazina takumba teyeetaga kufuga bina anazina takola ki anti abamu bagamba tukyetereza akyasoma kitundu anti kati ate newe yali badde nga yakamalayo kimu babibiri babisatu ideology nze gyendeeta eyawukana ku yiye nnyo kubanga ye bw'aba akola interviews ne bannamawulire akugamba kyeri nti nze Kyagulanyi waligwa wendigwa era oba akoze ki oba akoze eki nze oyo gwenkola ki wensimbamu kitegeeza nti ate nze principles Kyagulanyi zatambulirako sikyazikkirizaamu kati nga eyokuba nti ye akkiririza mu kuzza ssente mu gavumenti abantu bagenda okwesiga bakuwa akalunga nze bannabusobe banneesize nga bakimanyi n'okuba ow'enjawulo oba ng'ojja bba beeyirawo omubiri so si kugenda ku mikolo gyabwe kangeze nga kati Kibuyaga yatikkula ennyumba zaffe mu Busiro North Nampunge Mwera ne Katikamu kati mu bufungo obwo nyina okujja nga ndi mubaka gumidde nga nyinamu kasente sikaba bukabi twawa nga ntulege kubagamba nti gavumenti mbi nkabe nabo nkomewo nyina okuba nga nyinamu kasente akokubawa kati ate bansindise mbasakire ate sente zenfunye nga Mpuuga bwe yalafunye byo 5 agogambe nti ezo zirina kuddayo ziddeyo ziyambe bali abaani aba Museveni kati principle
yemu ku principal jesikiriza amezani anti ezo zaali tezikirizibwa zaali za nkukutu nkyakugira kati nga tuvudde police yonkuwaddeko kimu kuba bwe naddako eyo topic namba tujja gimala nze nzikiriza nti tezaali za nkukutu kaali kasiimo era ompuuga ne muwa high five nga agenda mu maaso n'obukulembeze obulungi abantu osobola obakiikirira kuba olina obusobozi okusaka ssente mu gavumenti ng'ate gwe oli kuki ku opposition ensonga principal ey'okubiri lwaki era obukulembeze bwange bulina osinga obwa honorable aliyo principal ey'okubiri eri ey'okuzza ssente bo gye bakkiriza mu ssente erina okuddayo balina n'enkola endala gye bagulumiinze nti abanuupu balina kuba kazinga kaabwe tebakkiriziganya nawakuŋŋaanidde bantu babibiina biraddala ab'NRM era kyova batwalabako bakansala banuupu nga bagenze mu meeting emu yali kyankwanzi ne babakuba bafiirako ne bagabaidde mu nuupu olukwe bebebe naye nga ekibuuzo kyajja nze ne mbuuza bannabusiru ne mbagamba kaakati twalonda bakansala nga b'opposition bagende basaavinge mu gavumenti gavumenti yennyini n'abagikulira bakkiriza kuba bakkiriza nti gavumenti yetufuga balonda leader of opposition kati ate bakansala gavumenti bwenaategeka ekintu omuli baminisita ba wakisi abalina otulongooseza enguudo omuli baminisita b'amazzi omuli baminisita b'education bonna bategese meeting ate gwogambe nze ndi wa nuupu sijja gigendamu kati abantu ogenda bakolera otya abakulonda nga gavumenti esaavinga gyolina okusakamu obuyambi gyolina okulupeotinga ebizibu by'ekitundu kyo ate bwetuuza enkungaana odduka miki awo nawo nze nesigala nga sikkiriziganya mu principle zaki za Kyagulanyi kati ate ye gwengenda ovuganya yandaga nti Kyagulanyi tasobya mukulu takolaki tasobya nze nzikiriza nti omukulu asobya era kyobula ntera okujjawo neŋŋamba nti bwe twali tuyise etteeka lino ngeri ebisiyaga omukulu yagenda n'asirika n'abeera mu kasiriikiriro kumba alinga asabirira agamba lireme kuyita bwe yamala ne liyita ne tugamba owaayo lisanga naye anaalisanyukira talina kye yanyega bagenda okulaba atandise okugamba abalwisizza bakolera Museveni ne ŋŋamba yii omuntu ayise etteeka erirwanirira bannansi nga ffe abakkiriza mu ggwanga lyaffe ne kalica zaffe ate bakolera batya Museveni nagenda olaba agenze ebwera ayogeza n'ebirimi n'agamba nejjusa nnyo kubanga navumirira ebisiyaga awo nengwawo ekigo nengamba ono principal omugoberera kiba kitegeeza nti omutwe gwange ngujje mu kutegeera nenfuuka omuki omugoberezi awo wennyini wenkwata neŋŋamba nti nze nyina enjawulo nnene nnyo n'omubaka aliyo nsubuga ye wa principal kyagambye kyeŋŋenderako nze Mugisha Charles ekyange ky'abantu ba wansi kwekiikirira era njagala nnyo obakakasa nti bannabusiru babe bagumu omubaka gwe basindika mu palamenti si wagenda kaaba nti gavumenti tekola si wagenda kaaba obula ofisi y'omubaka wa palamenti sente ezigiyitamu zo zigenda kugasa bannabusiro bo nga baki nga bo in addition to office y'omubaka wa palamenti nyina okubeera omujagujagu nti kulevu kwendi nga nkyali just musawa jjanjaba abantu n'emirimu gyange mirala gye nkola nenfuna ssente nemba nga nsobola okuddiza bannabusiro ate bwe naafuuka omubaka wa palamenti ng'ojjako lezira ziyita mu ofisi ezimanyikiddwa nti za ofisi y'omubaka wa palamenti ate nja kukozesa olukujjukujju lwange mbasakire mu ngeri esukkawo ssente mbe nga nzijja mu bitongole eby'enjawulo ne mu gavumenti mwennyini okulaba nti bannabusiro bo tebayagga era bwe baba omubaka ebinnye n'obuvunaanyizibwa abaka bano balina kye beekwasa ennyo enguudo si zaffe amazzi si gaffe waliwo kye tuyita additional service delivery bwe oba tosobodde konvesinga gavumenti kukola luguudo lw'abantu gwekola kituyita additional service delivery bunga bulungi bwansi teekamu kasente abantu bakulabe nti naawe tebakulonda bulonzi genda eri waliwo amateeka agamu agakugirira abakulembeze nga mu bitundu byabwe tebakkirizibwa kukola ebintu ng'ebyo ng'enguudo ezo bwe nali sinajja kwagala kwesimbawo nasooka kunoonyereza ku mateeka eryo etteeka lyeyogedde teririyo sebo mukama wange erikugira omuntu nti bwe bakusanga ng'olina wozibye ekinnya mu luguudo ng'oli mubaka tugenda kutwalako poliisi eryo nali noonyerezaamu saalukola ki kati abakulembeze abalala nga babagaana olaba baagala okukuba enguudo waliwo kye bayita kubanga Bobi Wine yali ayagala kukola oluguudo lw'Ebusabala nga abatuuze bamukaabiridde namugamba biseera ebyo yali mubaka wa paalamenti namugamba tokkirizibwa kubanga akola ekkubo eryo gavumenti yegenda eddukola ekyo nze nkiyita non evidence based information kubanga sikirinaako obujulizi ninakiraba naye nze kyemmanyi nti gavumenti ya Uganda kyegaana nti standard z'oluguudo zabaagala okukola oyinza obba nga tojja zisobola naye kye bayita okukola bulungi bwansi n'olunguusa enguudo abantu ogenda oyitira gavumenti ya Uganda tekikola ki tekigaanangako then nga tuvuddeko awo ku nsonga ya additional service delivery omubaka zalina okukola mu bantu nze zempulira nga zibulamu ababaka baffe betulonda balina ekyekwaso gavumenti mbi nnyo kyekiva tutabayamba naye bwe bamala bagenda ne bateesa amateeka agayamba gavumenti nga bwolaba bayisizza guno ogw'amayirungi ow'amayirungi sigamba nti baguyisiza kuziyiza kunywa biragaladagala wabulaga baguyiza gavumenti efuna emisolo mu bagalima naye ne tubulawo n'omubaka n'omu asobola owanika omukono agambe waakiri muma temunawera kunywa amayirungi
abantu abagalina mesamba muba compensating ko mubaguddeko bugwi omuntu yateeka milioni ze ne milioni mu ttaka nayima amayirungi amayirungi si kibala nga kasooli nti kibya season kiringa mwanyo osigala okola ki onoga bali badde basooka kugamba nga tunaleta teeka ligawera. Let us find a way to ba compensating babenga basasulwa nti kati awo neyo tugatemawo butemi naye nga basasuddwa naye ababaka bemugamba nti bagenda balwanirira balinga abagenda okulwanira okujjako Museveni gwe batasobola kubanga ebbanga lyonna yakola ki yabalemadde wabula amateeka agamyumyula bannansi bo batiikinga buki butiikinze. Mwanga Kivumbi oyo nga abaliyo oba abalinga abakiise be tebamuli bulungi nga okulembeddwa King Saha avudde n'agamba Mwanga Kivumbi tateekeddwa nakuddayo mu kisanja ekiddako kuba tabafuddeeko wadde n'akamu. Etteeka lya mayirungi yalisaagiramu teyawolereza bantu beeyo kubanga saidize eyo King Saha gy'abeera abalimanya amayirungi oluguudo mbu lutuse no enfufe tuse n'okubatabula obwongo bulungi nnyo tokyalya mmere ku luguudo lw'Ekasenge. Kati n'agamba nti ye tayagala ddeyo era buli lunaku buli wabeera ku social media oba ku TikTok abeera ayogera ku Mwanga Kivumbi. Si ye yekka mutuufu nnyo era King Saha ajja kutambula naye amwogereko Mwanga Kivumbi. Si ye yekka nange owe wange Ebusiro North Honorable Nsubugapo siga nti saagala ddeyo singa mbale sigenda kuvuga nyo sanga ligambye waayi amanyi g'abantu amale gagenda yajja ekifaananyi ekifaananako abannabusiro naye nange nvuddeyo muvuganye lwa nsonga nkirabye kyekimu King Saha kyalaba ku Mwanga Kivumbi abasajja bo tebalina kyebakola ekyamanyi kyebakola kuyimira mu parliament kuwa balonzi suubi nti bagenda kugoba Museveni ekyo kasaba kakasa nti ffe tugenda kweyunga ku Bobi Wine Museveni akole ki agende nga balonzi bagamba ddala osanga Museveni banamutwala naye omuntu yajja n'emmundu tagenda na bigambo abanamutwala baba bagenda okola olukuŋŋaana olugendo bera omwezi ogujja balulanga ku social media wano bwe balugenda beera kavule Museveni yakwatibwa ekisana kakambaleke batulewo ku kitebe kyabwe naye nga abakimanyi bulungi so nga ne Museveni bwe yali agala twala gavumenti eriko ye yasobola okugenda mu nsiko n'akola ki n'alwana gavumenti yobo teyamanya naku Museveni nti alina meeting gyagenda okukuba ekakiri wabula kati kiki enkugirako nti abo abakulembeze abaliyo essaawa zino ekyamanyi kye bakoze kuyita mateeka gamyumyula bannansi nga bwolaba emisolo gyonna egya infreeze biki ebyo ebikanya abasuubuzi omubaka gwe walonda abiyisa bw'amala obiyisa najja eno mumwe n'ayimirira mu kifo ky'okubagamba ebigenda obbayamba n'ebibagasa n'ebibaluma n'atumira Kyagulanyi abatumidde n'avuma Museveni engeri gyali omubi ennyo ne mugamba ddala ono twalonda kati awo njagala abannabusiro bombi ajjewo tubeere ng'omubaka gwe tulina ng'oggyeko okubasuubiza okutwala Museveni ng'oggyeko okutumira abakyagulanyi kubanga sinaba enja kutumira sina recommendation ekyange ekisinde nze njagala nkolera abantu nga King Saha kyayogerako nti Mwanga Kivumbi taddayo agende tufune abantu abapya actually twetaaga gavumenti empya okubira ddala waggulu singa Katonda abaatuyambye ne tufuna candidate ow'embavu atali Kyagulanyi wa firimu ne tufuna candidate ow'embavu nga ola Dr. Besigye Kangeza akomyewo oba ne tufunayo omuntu omulala agwa mu category ya Dr. Besigye n'atuvuganyiza omusajja ne tuba nga tufunye gavumenti empya n'ababaka bano abawansi tuba nga tulina ba Dr. Mugisha aho tujja kuba tulina kye tusobola okutuusa ku ggwanga lyaffe naye essaawa zino nga likyali awo omukulu aleese obunkenke ku gavumenti eno ate oyagala musuula obunkenke ayagala musuula ssebo nga amaanyi g'abantu ge bakkiriza obunkenke bw'obusanzeewa ku social media kubanga bwe tuba twetegereza obunkenke bweta gavumenti ate si Kyagulanyi bwe yalinga ye mubaka yavuga sorry Dr. Besigye bwe yalinga yavuganya kuba pulezidenti obunkenke twabulaba kuba natambulanga nga mpita mu nansa nawo nveeri waffe Kakiri ng'osanga tiyagasi ne weewomoma tiyagasi n'omulaba n'amunuusa ekibuga ne tubonaabonera ddala nti ddala Besigye agamba woko tuwaaka eba woko tuwaaka naye pulezidenti kati pulezidenti Museveni yamuvaako dda era kati kye baliko kiri eki nopu n'abawagizi baayo bonna okubira ddala ku pulezidenti ayawukanyaamu endowooza ne Bobi Wine oyo gwe balumba ne bavuma era kati kyova olaba mu kifo ky'okulwanyisa Museveni balwanyisa Mpuuga balwanyisa Bedi Baanika gwe onaku zino nyina Joyce baagala naye bagamba nti Joyce baagala bangi sijja bamenya mbamaleyo kuba bamenya buli omu ali mu kibiina kya Nuupu ng'ojjeko ndowooza Joro Ssennyonyi ne nono zaakamba nnyo okulwanyisa poliisi awasigadde bonna kumpi baalya buli gwe batuukako oyo yalya mu bantu oyalya mu bantu olaba bagatamu ne Ethel Nalimo wa district owawan ewakisolo ne bagatamu naye yakola ki yalya so in simple terms omukulembeze Bobi Wine alina abantu beeyo mu gavumenti abamuwa bwino ng'abantu bano ababaka bagenda beekwese kumbe eri waliyo asaasaanya amawulire abantu be bali ku social media
era Kyagulanyi olewa kakakasa nti oli president wa social media wedde emirimu era social media wesonga wasonga tunulira ki ekiriwo essaawa eno kuba ku ngeri gye bazze bavoola ebitiibwa by'abakulembeze nze nakumenyera nti batandikira ku Kazibe Bashiri ne president yenyi namulumiriza mbu yali angalinga yamulaba ne badda kutwaka Kagabo ne bamukuba paka ne bamuwulizaayo ne bava kutwaka Kagabo ne bakuba Charles Tebandeke ne badda ku Abedi Bwanika ne bamukuba mpaka naye nazoomulira Abedi Bwanika presidential material yalaga omuliro ne nagamba Musaga atakulekera neto mulekera nyanje ekutomira ne tuva ku Abedi Bwanika kati ekisiza okumala enviiri ku mutwe kubanga balumba Buganda kubanga simanyi engeri social media gambola gwo okuwagira nnyo nupu yambadde kakepu ka nupu oyagala nnyo Kyagulanyi njoteka post ku Facebook mu Kyagulanyi ne Mayiga anasinga notuka level etandika okubanja kabaka mwe bane ababanja kabaka but concerned citizen singa concerned citizen wafu weddambwe tata wangu weddambwe mu kyale alime mwanyize anuka katunkuma afuire nyanya nga yabadde abanja Katikkiro kabaka nali badde okubanja okunkuwaki ekitibwa naye katomanya babanja bakadamu oli ali Saudi Arabia ngajaga verokola ki twagala kabaka waffe anti bagamba nti lwe bali basimbula emisinde bamuleetera abalala amazaalibwa ga kabaka genyini era nabo still nga babuzaabuza nga bagamba waali mu nkuuka nga agenda tongoza 31 neera teyalabika kati ekituufu kyekiriwa kati ebiseera byalabikiranga ennyo kwabo bonna aboogera aliwa yamugambanga nti jangu badde ngamba choice ye n'olukiiko lw'Emmengo by the way Mengo government number ng'ojja ku government ya Uganda ya central government Mengo ina government ejjudde tulina abaminister ab'ettaka abaminister b'abavubuka baminister b'eki ne omwana wa kabaka yennyini omulangira Junju ajja nayimirira bulungi naga kabaka bannange abatumidde kabaka ali bulungi ayinamu obukosefu butono naye message nagiyisawo nga bweyina okuwa ogenda okulanga Kadama afubutuseyo omuwagizi wa Kyagulanyi avuddeyo naye namuyisaamu eggaali n'ogamba bano ddala bwe muba mulemeddwa nze Kyagulanyi nimukritisizinga paka okufa naye abaana nno tebakwagala tebajja kunjagala ebintu si byakwagalwa amazima gasigala mazima ekirungi president yennyini yayogera n'agamba oba oyimiranga ku mazima oyimirira bw'omu never expect anyone to defend you that was Kyagulanyi sentamu bw'obanga Kyagulanyi omwana ayimirira n'ayambala keepu yo n'avuma Katikkiro n'ava Katikkiro bamuvumye leeti naye atandikira kuba Mugisha ffe najja n'atuvuma n'avuma Bampuuga n'avuma baani n'amala n'alumba ne Katikkiro n'amuvuma n'amwasamya gwe naawe nojja n'otuuza press conference gye weetegekedde obulungi etali yakuteebereza nti oba baguddeko bubi n'ogamba nange nja kweyazika ebigambo byansereko mubuze Mayiga mwana wa nnyoko gw'oyisa mu kamwa just gwe president wa party omukulembeze w'ennono omuyise mu kamwa mubuze Mayiga kwegamba kantu kali awo nze nsubira nti n'omwana wange w'emyaka 5 tasobola kwogera kigambo Mayiga just era agatako nti oba ow'ekitiibwa Mayiga oba Katikkiro wa Buganda Mayiga naye gwe Kyagulanyi Mengo lwaki mwagala nnyo ebitiibwa omanyi ekyo kivuunulu olugaayu era ojooga obwakabaka bwa Buganda so nga gwe mwana wa Nambye munsubira Mayiga bayida abantu ba social media njagala babula ekigambo kino teri nsonga lwaki Mayiga batayagala Kyagulanyi lwaki ani atayagala mwana wa Nambye munne abenga afuga eggwanga lino ye ng'oggyeko ekyo ddala muntu ki akyalina bulungi embava ezitegera ayagala eggwanga lifuga omuntu aliwezeeko emyaka anasigale ng'alifuga nsuubira n'abantu betulaba nga balimu NRM n'abaliyo abamu tebagala president asigale ng'akola ki ng'afuga naye omuntu atuuka neyeebuza n'agamba bwe baba abantu tebannakwata ntebe naye nga basobola okuvuma ekiramu ne bakisunsula ne bakuvuma n'owulira ekivumu nga kikutuuse ne ku ggumba naye nga gwe bavuma mukungu wa gavumenti gwe bavuma musajja wa opposition akoze eki awedde emirimu gwe bavuma musajja w'Emmengo Katikkiro kati ne weebuuza alonze Charles Mugisha ow'eddambo kitegeeza bajja kuva mu kunvuma n'embooko bankubi kati awo nempunzika nga ngamba nze ndowooza nze nsinga okwagaliza enkyukakyuka mu Uganda naye bwe tunaaba nga tetusobodde kufunayo president actually bwe banga nupu yakusigala nga leading party twetaaga president agenda okukola nga president nga mulala nga owner Kyagulanyi naye nga president tulina omuki
omulala abakulembeze ab'enjawulo bali mu NUP obona obamanyi abasinga olowooza ne Wembavu kale gwe batokkiriza mu Bobi Wine yani mu sekendi zino ogamba nti yabajja anti omukulembeze we ayagala eggwanga teyeetagisa kuba nnyo wa NUP asobola n'obutaba wa NUP naye najja nga yalaze Embavu ne NUP nemukola ki nemweyungako so tubalina bangi abasajja b'Uganda bategeera n'empunga yennyini Mathias tulina abasajja bano awaffe wa Busiro East Segona tulina abasajja bano abeefundisi basemujunganda tulina omusajja akyasinze Embavu mu Uganda kyasobola omubiri gwanga Dr. Kiza Besigye Dr. Kiza Besigye avudde ku mpagala bagamba akadiye yes akadiye naye nga endesa example ezo tulage nti tusobola okufunayo omukulembeze atali Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi yalaga obukulembeze obulungi yagenda mu parliament n'afugayo ekisanja kimu n'avaayo n'ayolekera abantu ambition njimula nnyo credit era kivala nange nakopa ye nziza mu parliament nziza okwagala wa parliament obubaka bwa parliament naye sirina kibiina kyonna kyendippye siri wa DP siri wa NRM siri wa nali wa NUP nga member naye siri wa NUP mu by'okujja okuvuganya siri wa FDC nti oba ndi wa UPC wabula nina ekisinde ekyange kituyita operation bantu bansi kwekiikirira nga ne Kyagulanyi bye yalina people power yamala genda mbaka wa parliament n'alyoka akifuula ekibiina NUP nange awo namukoppa era omuntu ayagala okuba omukulembeze omulungi tokola ki tolippira bali babale structures zaabwe olumu nga za kisiru olumu balina principles zebagoberera zotasobola kugoberera ojjanga gwa omuwa credit naye ate ennaku zino abaddeko ewembule mu iziti Bungereza abadde Bungereza return of the gladiator abadde Bungereza ne weewuunya president w'ekibiina eyagenda okuyimba engeri ekyo nakikwako ne comment kwa Facebook engeri gyoyimirira mu Bungereza n'oyolekereza ababaka mu kibiina kyo ebigambo kuba statement ze yakola ku mpuuga ku Abedi Bwanika zaali ziragira ddala nti oli Bungereza naye mu kifo ky'okwolekeza wakiri Museveni bw'ovuganya anyigiriza eggwanga lino ate oyo ebigambo byolekeza ababaka abali mu kibiina kyo mwennyini okwo tekuba kuzimba tebazimba nga bazimbulula ako ge mazima amasengejje anti abo be bazimbulula abo be yatulira be bazimbulula ate bazimbulula batya bwe obeera ng'oli mukulembeze fe abalonzi leka twetegereze tugambe kale gundi akoze bifaka lula tujja kamu nanti bwetwetaaga kumala malusigo mangi yayogera abijja mu balonzi n'abakulembeze banne nze ndi mugumu singa kabanga kalu teri mukulembeze ayinza kugamba nti kyali kikolwa kya bugunjufu okuyimirira Wembule n'oyolekereza Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga ebigambo pozi nga nvudde kusaidia ya Kyagulanyi njagala nnyo okwogerako ku bintu ebifa mu ggwanga soka tumalize kino okuba yavudde ebweru n'agenda e Kenya Nairobi n'alabako Segirinya Muhammad bali bagamba mbu yamusulirira mutayagala mulabako naye yagenda n'amulaba era Segirinya n'amwebaza nnyo kubanga asobodde okujja n'amulabako n'ababaka ab'enjawulo abali mu opposition bagendayo mpola mpola ne bagenda ne bamubuuzaako njamuwa credit yawo ye bali kubanga agenda ulaba kusegirinya bambi Segirinya ali bubi naye ate era ye credit njimuwadde sina kyengenda mwogerako naye nja kwogera ku babaka be bana bala bagenda Ssenyonyi yamalamu nnyo amaanyi bwe yagenda nnyini beeyunze ku kisinde kyange era bagamba Dr. Mugisha Charles Katongole ffe tuli naawe abantu bansi katwekiikirira osanga tunasobola okukola ki okwerwanirira era njagala Munnabusiro alaba kiripo eno yenna abe mugumu ng'akimanyi nti 2026 akalulu akange kaggwa dda ekisigadde kiri kimu nti nnyina kutambula abalonzi mbazzeemu amaanyi era mbalage bwe nnamala mu palamenti engeri gye ngenda obeera nabo nti engeri y'emu gye ndi nabo nga sinagenda mu palamenti nze siri wakulaba nnyo ku TV siri wakulaba nnyo ku rediyo siri wampapula z'amawulire wabula ndi wakukolera bantu ndi wakubeera mu bantu Charles Mugisha Katongole operation bantu bansi kwekiikirira okusobola okwerwanirira nga tunaatera omaliriza ebigambibwa nti Mpuuga alina munnamawulire omu bamuyita Dean Lubowa alina omukutu gwe bayita TMC gano mazima nti bakolaganye naye basobole kubanga ye asula NUP 2026 wanaatuukiranga NUP ne Bobi Wine nga bali ku ttaka ate NUP ne Bobi Wine baba nga banagenda ku ttaka bajja gendayo lwa mbeera zaabwe butasobola byabufuzi kuzanya byabufuzi bya kisiru okuzanya byabufuzi byekutulako bantu naye si Mpuuga bayira wali ku principle era abantu abakkiriza mu kuganyirwa mu bukulembeze tebalina kusuula muntu alinga Mpuuga talina kazannyo konna kazannya ku Kyagulanyi wabula Kyagulanyi
ye yakola ensobi nti nagamba nti bokoleza akakando akamafuta n'okakoleza munda mwennyini kabaluka tinawe kakubalukiramu kati Kyagulanyi yakoleza akakando n'alumba Mpuuga ate nga Mpuuga munnabyabufuzi awedde kyobola be byonna bajja babiteebeza babyogera no kati oba oli ku Mpuuga tumuveeko era nyina point jenja okucriticizinga ennyo wano y'abantu abo aboogera bwe batyo nti baagala kusuula no kati n'okulumba Buganda ekyo kiri kiriya nkyogedde bonna bawulira Nuupu tasobola sigala waggulu ng'erumba Katikkiro ekyo tekisoboka era nkuwa ebigambo bino nti bwe tunaavugira eweeve eno ey'okulumba Katikkiro n'okulumba Obuganda wenaggwerako nga Kyagulanyi abantu abamu b'omwogera bagoba n'okugoba tubaddeko e Masaka abaana ba booda beekozeemu omulimu ne bagamba ffe tetwagala kulaba Kyagulanyi ng'asala Lwera era bwe tumulabako tetujja mukkiriza kusalawo ate ne bw'anaalinnya Nnyonyi ne tumusanga mu Masaka nga mwali fera tuli mwetegefu kubanga tumwanganga tumugobe mu kitundu kyaffe ekyo kati kyekiddako kubanga tosobola temusobola kugulomwenga muntu mumukwase eggwanga nga pato obupate mulemi okukulembera abakulembeze abeegobyeko abavuma abakuba abaŋoola n'awana amaanyi abavubuka abo kubanga bagenda mu maaso n'okola kino okubaŋoola ate n'atakoma kwawo n'alumba ne Kingdom kati nekyabazinga abaddeko ne President Museveni kati n'abasoga bamuvume yamuwadde ente 10 namwebaza okubanga yes nga bwakola bulijjo ne Katikkiro yamuwa miliyoni 3 amaliriza amaki amasiro kati n'olwekyo Katikkiro Museveni bwawa Katikkiro miliyoni 3 amaliza amasiro bwe nojja n'ogamba nti n'olwekyo Katikkiro asanze Museveni n'olwekyo tulina okumukuba ffe aba Nuupu kati nekyabazinga najja n'alumba Museveni n'amuwa ente meka 10 kati n'abasoga nabo bagambe Katikkiro kabaka waffe tumuvuddemu alumbye Museveni tuwagira Kyagulanyi gwe Kyagulanyi ogenda kuba gwani oba okigira bulungi point yange eri nti Kyagulanyi yalina okwetereza n'atereza ne social media ye abalenzi abavuma abantu nze mbabulya ne balivuma teri agenda kuvuma abantu ekirungi kyensinga okusanyukira ennyo bajja kutuvuma batuvume bavume bakabaka bavume Bakatikkiro bavume Bamayega bavume Bamugisha Charles Katongole newe banaamala ne Kyagulanyi bali muvuma ekyo ndi mugumu naye nga tumaliriza singa omukulembeze w'eggwanga kati Museveni avaayo n'agamba nti idea joze nayo ndaba nungi kankuteekemu akasente akasobola okuwenja akalulu osente ozikiriza oba ozigaana anti kati nze kiri kye nagambye principles abantu banze okwekiika kusakira abantu wabula ekibuzo kye bali mbuuzizza nti omweyungako n'ofuuka NRM oba nedda ekyo naligambye nedda naye sente tebazigaana era bw'oba olonda omuntu agaana sente oyo toddamu nakumuwa kalulu toddamu namulowoozaako kuba amaanyi g'ensi eno gali mu sente nze kulaba ndi musajja munafu nnyo so anasitula piki ng'egudde awo naye amaanyi gandi mu nsawo amaanyi gabeera mu kati oba olina wojja sente tosobola kubeera musiru agaana sente wabula bw'omala ofuna sente ezo kumakuma abalonzi babatayagala Museveni gozijjeeko obaga naye mumanyi omusajja gumwasindika ndi mugazi nnyo njokya era ne gavumenti eno gye mulaba emingi gye miliyoni meka 5 olwo oluvannyuma lwozibajjamu bino ebinnya ebibadde bikuba emmotoka zammwe enkadde ne bizikutula bampa ngenda byonna biziba gano amazzi ge mbadde munywa nze nezimbidde bbowa neyitako nenya donated by operation bantu wansi kwekikoso okwerwanirira ngende mu UPE schools nga nze lando murenga mba abaana abatalina ngatto mwena nziguze awo wenje okuba omukulembeze w'omulamwa ne omukulembeze w'omulamwa si yona akola Kyagulanyi byagamba bw'ofuna sente zizzeeyo gavumenti wetuula gwe totuulawo abenaalemu bakuŋŋaanira gwe ddukawo oyo bw'aba ye mukulembeze eggwanga gwe lyagala nze eggwanga awo obukulembeze mba si bwagala ate nga nekkiririzaamu nti mu Uganda muno nze omu ku basajja abasinga amagezi era n'okuba nga siri mu gavumenti eno kuba nti nali obudde bwange gavumenti y'abalwanyi yonna werwanidde wona bali kulutingidde nali sinajjamu bya bukulembeze n'ekyokubiri nti gavumenti erimu ani akumanya ereeta nnyo abantu bannazirwanako ne layini zaabwe naye nzikiriza nti gavumenti empya yonna eddako kuba neya Museveni yeegenda mu Afrika gavumenti zimala myaka 4 ne zisukka era ezigenda ennyo zigenda 83 yegenda naye gavumenti eddako yonna nyina okubeera ng'oggyeko obubaka bwa palamenti wengenda okubeeramu ate nyina okuba minisita mu gavumenti ekola ki eziddako ekyo kikkiriza kuba ndi musajja mugezi naye ng'abantu bange nze ngenze kubasakira naye NUP togisuubira kubeeramu minisita MP NUP togisuubira kubeeramu minisita ate NUP eyo pate yawo wano tesukka kiyira gwe pate yina abakulembeze kyobala nze njagala nnyo Dr. Kizza Besigye yadde nga yagwa ku mpagala kuba yayinako abakulembeze abava eggulu ng'ayinako abakulembeze abava mu Eastern ng'ayinako ba MP abava Embalala abava mu Western
kugamba ngolaba nti pate ya gwanga NUP naye bayina ina Zadriga yayina ow'eggulu gwe nali manyi obulungi yajegana jo Senyonyi Zadriga simba ka parliament nze njogera kubaka ba parliament tulina bonna baka parliament abali mu NUP babiri bokka bali batava mu centre nena ekisinza okunnuma nti kale amaanyi yali gasigaza mu centre nene bana abafa bava mu centre ate kati etandise yo be kutulako obasanga babasabula Charles Tebandeke mubbi gudi Mpuga mubbi simanya gundi wakola kino kagamba eyo party nze kati njita regional party regional party eri wano muki mu central we wadi naye ekyo ate nze nange ndi mu central kyewerabe naye nkikkiriza nti omuntu wa wansi yenna eyetegerere saawa eno okuleka ng'oyina kizibu nti gwe byekika byakugana okulonda abantu abanagasa constituency oba abanagasa eggwanga at large teri nsonga yonna ekuzaamu kubanga olonda omuntu mulwokuba Kyagulanyi Yagambye mulwokuba mbulira buli abatiikinga londa omuntu agenda okuyamba ngera owe Busiro North simulala Charles Mugisha Katongole amen nego bali kibiina ekimu yatabe yakomawo n'akola lipooti mbu ali kuzza balance bamuwadde nnyingi neneebuuza ogenda okulaba mubaka munno ow'ekibiina ekimu emuva mu kibuga ekimu nga mulwadde wane Kenya aw'emitwalo 5 mu baasi n'emitwalo nga 4 mu mmotoka oba wevuga newezza obeera otya nga setuusa wa gavumenti parliament nawe nojja n'owuddisa abantu nti dikiteta anti yala agenda kulaba mubaka munne ate era nga temanyi kikirizibwa okusala ssente mu gavumenti ng'ogenda kulaba mukulembeze kati ssente zizazikolamu ki omusala ndooza bagubajjeko zigenda mubalonzi be bw'abanga engoye ez'okwambala bazimugulira kyolanga abalonzi njagala mwetegereze nnyo awantu wano omuntu ajja n'abasaba akalulu n'abawuddisa sifudde omukungu yenna oba wa gavumenti oba opposition bonna basigala baki bakungu engoye zayambadde bazimugulira bamuwa miliyoni 5 zaki za ngoye emmotoka gyavuga bagimugulira eriko ki UG amafuta agalimu bagamuteeramu emmere gyalidde bagimuwadde kumpi n'akasenya kasenyesezza babakaguze buli kikoma naye nezigenda olaba mulwadde munne MP nga ali mu ddwaliro naye nazo nazisaba ki parliament kati mwe bwajja eno nga bagabambi Uganda ezibulini tuli mu kufa mutukwatire ku gavumenti egende ekyo tekiddamu okuweesa omuntu yenna akalulu akalulu kawa omuntu ng'alina kyakoze ku ground kyemukola ki naye yakola ekyamazima bamuwa ssente ezaasukamu n'azikomyawo naye nga ekikolwa ky'okuzimuwa kyo okyogerako ki ekyokuzimuwa anti nali manyi nti gavumenti ekkirizibwa okubanga kitegeeza nti gavumenti mbi nnyo nga beboogera baleme giwa chance kuwuddisa bannansi bali ku mpuuga mbu az'emiliyoni 5 bo basaba zagenda kulambula kulaba muki muwadde nzawo wennyini awo NUP wenjigira mu principles zayo weziri nti za democracy okugoberera kati hanyina nawala wenjawulo okwogerako tulina kunya tubaddeko ne chairman wa Kunga Nyanzi ng'akola omukolo walero gwabyafaayo omukolo gwali gwabyafaayo bwe yali yakamala okusoma Kyagulanyi yakola statement n'agamba ebyanne kino tetukirabanga omusajja asomye n'amalako naye nga bulijjo bw'aba tali mu kkomera abeera mu buwambe Kyagulanyi yakola statement bwe yamala okusoma abadde mu kkomera ne mu buwambe n'azimba mashoni eri esinga ne kubyabulakogala singa ddwaliro ly'emulago wano ekizimbe ali mu buwambe neki ne mu makomera bwe yamala akubye embaga yaki eyabyafaayo abaana batuuse egamba nti bakaka baana bapamenti abannopu buli omu okuwa miliyoni 3 sijja kwogera kintu kitalina mutwe n'amagulu because that is non evident naye ekituufu kiri nti natunulira engamba ddala Uganda is bleeding nga Kyagulanyi bwagizanyeemu ne firimu mu Uganda is bleeding ng'omuntu asobola okuba nga aguladiweetinga gwe n'ogamba ali mu kkomera bw'ataba mu kkomera abeera mu buwambe n'amala n'azimba ennyumba ey'akabenje n'amala n'akola omukolo gw'ebyafaayo kitegeeza ekyo kijjayo kifaananyi ki nti Uganda tulina obuzibu nti gavumenti eruddeko nnyo n'ebitagenda mu maaso mu gavumenti bingi nnyo nga finance naye bannayuganda mbeegayiridde mbakunga naddala bannabusiro gyenva akalulu kammwe mukalonde nga temulonda muntu aba excitinze kyagenda kulwanyisa nnyo gavumenti kyagenda kubeera nnyo emabega wa Bobi Wine kubanga abasajja gavumenti bagiryamu kyere nga mmwe aba balonda mukola ki mwayooya mulonde muntu agenda okubasakira era nga bw'anaaba bwe mulamulabako mu kitundu mujja kumuwa engalo nga kyemuwa engalo kirina kye kizze nakyo so si kulonda muntu agenda bakaabira abeere nnyo ku TV ne ku leediyo naye nga tasobola vaamu wadde nusu 6 nga mufunye ekizibu nga constituency omusolo guno gwatisiza n'abantu kubanga gwatandikira wano e Kampala
ate oluvannyuma netugenda okuba nga kugenda mu bitundu ebyenjala twagenda okulaba ejjinja nabo bavuddeyo ab'e Masaka bavaayo ebibuga ebyenjawulo byavaayo omusomo gwali gwa URA gwa ggwanga tegwali gwa Kampala lwakuba nti okwekalakasa kwatandika wa Kampala naye ate bw'oba otunudde nnyo deep inside that taxi ogwo si musolo wabula nkola esolooza omusolo nti eremesa gaapu yonna omusobozi gy'abadde alina ey'okudojinga omusolo najja ng'alimba so mu bufunze kitegeeza ki nti gavumenti ngeresa emisolo mingi egitunyigiza n'egy'obubbi nga bwolaba gwa mobile money obubbi kuba bwe mampa omusolo gwa mobile money bwe mba nnima nnyaanya mba nafuuyira nga nagula eddagala nimpa omusolo mba nazitambuza ziretenda kasero zitunda nga nagula amafuta nimpa omusolo wentundira amaaso asuliddewo omusolo kuba mpadde layisinsi yaawo bwe mmala ndiwadde mbatereka ssente zange mu nsawo ndiwadde mbatereka ssente zange mu banka oba ku ssimu kati gwe wezisaka ku ssimu nojja nozijako omusolo kitegeeza nti neziri mu nsawo onatera okujja oŋŋambe olinamu miliyoni 2 ku nsawo oleetako ku musolo obufunza omusolo gwa mobile money bubbi naye ebyo byonna ng'obizingiddewamu emisolo egy'obubbi egiri mu Uganda emingi nga kwogasenewo gwo neye enkola ya ifreeze ey'okubanga egusoloozera emisozi gy'abasuubuzi okuba nga tebalina kebamisinga okuwa gavumenti byonna biyisibwa ababaka bemulonda era omusuubuzi yenna nga tonnakaaba nnyo gavumenti mbi emisolo mingi sooka weebuuze walonda ani walonda kuba Kyagulanyi agambye walonda Ambulera bwe batiikinga walonda Museveni agambye ow'NRM oba walonda omubaka nga naye alina obulumi ng'ategeera obulumi bw'abantu then bw'omala otegeera ekyo gwe munnabusiro tolonzalonza 2026 bw'atuuka totawaana nakudda ku kintu kyonna Katonda atuwadde omukisa abantu ba wansi tugenda kwekiikirira Charles Mukisa Katongole nze nkutte ekisinde kipya operation bantu bansi kwekiikirira kusobola kwerwanirira naye abantu abamu bagamba nti NUP yakuma kaadi ensonga lwaki wazze wekka ng'abalala we babakola ne basalawo kubanga batebabeegattako abantu bangi bagamba nti tenyima kaadi kuba sigisabangako obudde obugisaba badde tebunnaba naye abantu bagamba nti weeyinze n'olaba nga badde tebajja kukuwa kaadi n'osalawo okola ekikyo no nze nwanirira buweereza sirwanirira kuweereza kibiina eyo enjawulo kye nagambye njogera nnyo nga ngerageranya ku mbaka wange aliyo nsubuga nti lwaki twawukana lwaki ekibuuzo ky'abantu okugamba muno muli banjo mate mulizaiza tekikyaliwo nti ye alwana kuweereza kibiina era buli mwezi alina ssente zimutemwako miliyoni oba 2 oba mmeka nezigenda zimba ekitebe ky'ekibiina nze Charles Mugisha nwana kuweereza abantu era buli mwezi nyina percentage gyenja okutula ku ssente zita mu ofisi y'omubaka wa parliament zigende ku byalo era mu manifesto yange mwekiri bulungi nnyo nti buli kyalo kijja kuba nga kiina percentage gye kifuna ku ssente zita mu ofisi y'omubaka wa parliament buli mwezi nga zirina ne timetable nti January tuli Lwemwedde February tuli Ddambwe March tuli Kachirizi Mudi mu ngeri eyo buli munnabusiro buli kyalo ekironda kibenga kiganyulwa mu ofisi y'omubaka wa parliament so si bantu kulonda bamale bayuye principal gambe ne ssente z'ofunye entonotono mu gavumenti zizzeeyo sintuufu naye omuntu eyakakola ebyafaayo esegirinya munaku 10 yakola ebintu bibiri yakola eddwaliro n'aleeta ambulensi abantu ne bakkiriza nti ddala kituufu omusajja omusala teyagulyako wadde oyo yali Mr. Update era bwe mutunuulidde engeri gye yajja mu palamenti yenze yennyini engeri gye nzija kuba yatandikira mu bantu n'ababeeramu n'abanyonyola ensonga n'abeera nabo ng'akatongo akalya nabo enfufu ebakuba naye buli kizibu ekigwa mu constituency ekigwamu naye kitegeeza ebizibu by'abantu yali abikola ki abimanyi era nze mu basajja bonna lwakuba kibi nnyo nti musajja mulwadde ndowooza era nina muteekateeka njala nfuna obudde ngendeko Kenya mukyalireko kubanga embeera gyali mu musajja musawo ngimanyi sinungi ate ng'ebirwadde bimuluma biraka nga biri chronic atali malaria nti bagenda mujjanja bawonenkya obulamu bwe buyinza okuyitiraawo okubeera nga buli deteriorating so mpulira nga musajja gwempeerako example era mu bantu bempeerako example emba njogera mubaka wa parliament nga Mbasegirinya Muhammad wakuba yafuna ekisiraani naye nga at least abantu bekawempa bamulonda bo tebejjusa bali balonza omubaka omutuufu bagamba ennaku 10 era byonna n'abituukiriza yes kati era Segirinya wa Busiro North ndi wano nyimiridde bana Busiro North mumuyogeyoge mwesuneko mweyagale muyina ekintu kyammwe kitwita operation bantu bansi kwekikira okusobola okwerwanirira ng'era agenda mu parliament okubanga akitambuza ye Dr. Mugisha Charles Katongole era n'omuntu wa wansi bano simanya njo Kyakasooli ntunda menvu ku kubo yakusanga akuwangayo akabokisi mitwalo ejja etaano agamba yongera mu capital akusanga wali n'ayongera mu capital kati omusajja oyo ddala Mukama Katonda singa kibadde kisoboka
oyo musajja ada asana kubeera mu kisinde kyange operation wansi kwekikira kusobola kola ki kwerwalirira kuba abantu bansi yabakola yabalwanirira ne Nuupu principal ekibiina mwali oli principal ye alwana Kasaavu mu bulungi Museveni Kasaavu bulungi kubibwa Museveni nabeera bano member parliament basubscribinga enale mu government nereto omugabo gwa Nuupu negujiwa 1.2 billion ngagamba ye mpuga z'ebitano ngatandika kuba babaka bebe nyini kwegamba era segirinya mu ekitiibwa kingi naye ekibiina mwali kyo amazimanzi obwesigwa bwakyo bwanzigwamu sigamba nti kutya nti bajja kumpa fulaga yaabwe sije njagala buweereza n'amaanyi njagala g'abalonzi saagala ga kibiina kubanze sigenda weereza kibiina sigenda saavinga kibiina ngenda saavinga balonzi bange era enjawulo yokka gye nnyina nti bonna benvuganya nabo ku kifo ekyo bengenda okuvuganya nabo bo balwanira fulaga n'abenaalimu balwanira baasi bwe bamala bagende baweereze Museveni n'abanuupu baweereze Kyagulanyi n'ekibiina kye nze nnwanirira maanyi g'abantu bampa obuwagizi ngende mbaweereze n'omutima ogumu n'obumalirivu nwana okukuuka ejjembe nga manyi bennwanira be banteeka mu palamenti era balinako obuyinza kubuuzaayo omwaka gumu weeyinga otya kati mu kusinziira nga obadde otambula mu bantu mu balonzi bo okusinziira ng'ekisinde ekya muntu wa wansi okwekiikira wekituuse essaawa ya kaakano ekisinga okuzzaamu amaanyi nti bannabusiro bo balinze budde ennaku zino nyina wembaddeko ku kyaki obudde butuuka ddi tukuwa akalulu sigade basooka kasembezaako eno ne tukutiikinga kuba naffe tufunye owaffe tufunye essuubi abalala ne bajja ne baŋŋamba bannange niya constituency nali nfulumyeko Busiro North ne ŋŋenda komiti ya Namayumba nali ndi abamanyi ewamikka ne mpitako katini nnyo nensala Busiro North ne ŋŋendako mu constituency eddako naye bwe nali njogerako eri abantu baŋŋamba oba abeeyo tebakwagala bulungi wesimbe ewaffe omulamwa guleeta eno ne mbagamba nedda omulamwa gwa ggwanga lyonna bwe namala owangula constituency eri ne wammwe enzija ate ekirala ekisinga okunzaamu amaanyi n'abakungu abali mu constituency abaliyisa ng'abantu bano ba noble first class people abakungukungu abo bonna bagamba naffe abakungu ate twabakoowa mwana wattu omusanga ne motoka 10 mu nju mu kikome osanga ne motoka 10 mu kikomera ki naye nga n'omugamba bambi ntwalaako n'omugamba mpaaka emu nyina omulwadde adduka misinde yengo omusanze wo mugambo n'abakungu bennyini noble class